Nyongera okwaniriza kw'ogwo mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Update TV. Kulamusizaako nnyo, kimanyi kati tuli mu Gandaalo era nange mbaagaliza wiikendi ennungi. Muganda wange gwe yonna gy'osinzira okutuwuliriza, njagala nkutegeeze nti n'ebifa ku muliraano wali e Kenya, mukwano gwaffe ono Ruto, si birungi n'akatono, si birungi n'akamu. Embeera eyongera kubanga tewoomya nnakabululu gwe mukwano gwange, embeera tewoomya nnakabululu eri musajja wange William Ruto, pulezidenti w'eggwanga lino erya Kenya. Embeera eyongedde mwonoonekako. Bwe tutunuulira ensonga zino eza William Ruto, jjukira emabegakaawo we yayisa financial bill ey'omwaka 2024 ku 2025 financial bill. Yagiyisa n'eggulawo olutalo sinziggu. Mukwano gwange okuva we yateekayo biruzi ezo ne zimufuukira olukokobe gwe mukwano gwange, era kyekyaviirako bannaggwanga ab'e Kenya okuba nga beeyiwa ku nguudo, beeyiwa ku streets ne bagenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa. Eno bwe bawanika ebipande gwe mukwano gwange ne bagamba nti nno tebajja kunyigirizibwa, tebajja kukkiriza kunyigirizibwa n'eno embeera. Jjukira nti no William Ruto kikyali kimuteesaayo financial bills zino, yali agamba ng'asuggestinga nti zino bills we zinaayisibwa bannansi zijja kuyambako okusasula amabanja ggwanga ery'e Kenya ligaali geewola mu mawanga amalala. Abanakenya ne bagamba ffe tetujja kusasula bintu bye tutamanyiiko gwe muganda wange, bye tutamanyiiko mutwe n'amagulu. Ssente ne muzeewola zigenda mu nsawo zammwe, kati ffe tetujja basasulira bizibu byammwe. Ne beeyiwa ku makubo ne beekalakaasa, era nga we kiri kati e Uganda. Batuteekako financial bills, ffe tugezaako sasulira ssente ezibbibwa abakungu ba gavumenti. Kati njagala olabe oluguudo luno lwa Entebbe Express, okuluyitako olina okuba ng'osasudde, naye nga baakiteekawo lwaki? Basobole okusasula amabanja ageewolebwa nga bakola oluguudo olwo olwa Entebbe Express. Ssente beewola nnyingi ne baziteekako nti ze zaakola oluguudo olwo, naye nga woba okoze accountability embalirira y'oluguudo olwo, mazima olaba nga ssente ezo tezituuka ku leve ezo ze baaziteekako. Kitegeeza ssente ezisinga zabbibwa ba government officials abali mu buvunaanyizibwa bw'ekkubo eryo. Kakitegeeza gwe munnansi gwali mu kubonaabona, gwali mu kusasulira ebizibu. Kyekyo luli Kayindo Otafiire kye yali abagamba, minisita wa internal affairs Kayindo Otafiire, nkiwaye ye kyekyo. Minisita Kayindo Otafiire yavaayo n'agamba bannayuganda, era yeewunyisiza nnyo ensi n'ebibiina ebirala naddala ekyenaalemu, ng'avuddeyo okukola statement efaananako ekikawe ekiti nti bannayuganda abavubuka temutya kuyimirira ku biki bibaluma na buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga lyammwe Uganda. N'agamba era gavumenti erekeraawo okukozesa amaanyi ag'ekitalo okuba ng'ekwata abeekalakaasa mu ddembe, nga beekalakaasa ku olwo ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga. Ne bagamba yimirirawo n'okwatibwa otya tokoowa kuyimirira ku nsonga, olw'ensonga nti nno bano abasajja bakola bino bakaddiye, gw'okyali muvubuka okyabuzaayo emyaka 67. So temukkiriza kusasulira nsobi z'abano ze babalekedde mu ggwanga lyammwe Uganda. So muveeyo mwekembe, muyimirire ku nsonga, munywerere ku nsonga, temutiisibwatiisibwa. Bino ebizibu bibagenda obbalekerawo bigenda kucunya mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe. So tokkiriza kukulekera kazito okasitira obwomu nga bano abasajja bamaze okuvaawo mwezi gumu, 2, 3, mwaka gumu, 4 bagenda kuba bavuddewo nga bakulekedde ebizibu gwe muganda wange ali eyo. Gwali eyo ng'otunuulira ogamba zino ensonga tezikukwatako, olaba apostinze ekintu ku social media n'ovaayo n'omuvuma, olaba avaayo ku nsonga enyigiriza eggwanga n'akolokuta gavumenti n'ovaayo n'omuwanda ebigambo n'omuvuma n'omukola ki. Muganda wange ekyo kikola mu butamanya. Kkiriza nkulabule nti obwongo bwesulise essaawa zino, obanga tosobola kutunuulira kigenda mu maaso mu ggwanga. Obanga tosobola kutunula n'ogamba nti n'eggwanga lyaffe liwaba, gye bujja mu maaso eggwanga lino we linabbira,
tujja sola ddinyulula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So kikino kitugezaako okulwanako. Kikino eggwanga ery'e Kenya kyelyabadde abannayo Kenya kyebaviiriddeyo ne baprotestinga ku nsonga eno ne bademonstratinga nga tewali abakubyemu na muliro. Wabula baagamba kino tulina kirwanyisa ffekka nga tekinnagenda wala. Kati ffe Uganda twebaka. Zonna biru ze bateekawo tutugenda bugenzi. Juzi bataddewo biru ku basuubuzi era ne tugenda bugenzi nakyo. Titusituukiramu mu nsonga eggwanga liwaba tulitunuulidde gwe mukwano gwange ali eyo ekintu ekikyamu ennyo ekigenda okuba nga kitukosa gye bujjako mu maaso. Kati muganda wange ono William Ruto yagiteekawo biiru eno bannakenya ne bakikubirawo ng'obudde bukyali era ne beekalakaasa ebizimbe ne byokyebwa. Embeera yali ntabangufu nnyo eyaleetera n'okuba nga eyiibwa abamilitale baafiisa buli kitongole kya security kyayiibwa ku kkubo kisobole okuba nga kigungula okwekalakaasa kuno. Era akazito okutuuka Ruto we yaggyayo financial bills zino okutuuka we yennyulula ekanaga bannange empanisa empondoose nziggyeeyo financial bills nziggyeeyo. Newankubadde yali amaze zigijjayo bannakenya baagamba eno tejja kubeera nga mmanya ya nkoko. Buli banaagalanga okumala ekizibu nga batweyambuliriramu, buli bayagala okumala ensonga ku bizibu bye batadde ku ggwanga nga batweyambuliriramu naga tetugera kikkiriza. Newankubadde olizigyeyo owizidowinze naye ssebo kye tukutegeeza gwe ne kabinenti yo tubaagala mu resigns tetukyayagala ng'olunaku nga 23 omwezi guno woolabye bannayuganda nga bali mu kibuga Kampala nga beekalakaasa nga bavaayo nga bagamba Anita must go, Anita must resign, ne bano baawanika ebipande. We batwe balabibwako ne mu ggwanga erya Kenya nga baprotestinga nga bagamba William Ruto must go. Newankubadde financial bills yali amaze okuziggyayo nga bagamba bannakenya nti no wobanga obadde otaddewo sanctions ezo kitegeeza tosobola kulwaninga ggwanga, tosobola twala ggwanga mu maaso kubanga okusinziira ku ekonomi yaffe engeri gy'ogitwalamu n'ebigo engeri gye tuguddemu n'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu kabinenti yo tojja sobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Tukusaba entebe y'abannansi ogirekere bannansi bagitambuze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne kaakati wenjogerera essaawa zino e Kenya eddembe terinabaayo mu bibuga ebimu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati oluvannyuma ebyo by'okubaawo Ruto yatandika okuteekawo sanctions ku bavubuka mu ggwanga erya Kenya n'alagira ne banka enkulu evunaanyizibwa ku banka zonna mu Kenya ereme kuddamu kutwala ku financinga oba ku investinga projects z'abavubuka mu Kenya. N'aleeta n'etteeka eddala era eryawuunyisa ne Genozi Genoza nti polling stations emmotoka sako ne mobile money tezigala kuddamu kukozesebwa nga polling stations. Ekyo nakyo n'akiwera ekyawuunyisa nnyo Abannakenya. Yatandika okubasaako sanctions naye akazito yateekawo obuzito obwo lwa nsonga bannaggwanga bali batandise omuteekako obuzito nga babanja okuresigninga kwe. Era tewaayita kabanga kanene kiseera kinene twalabako Ruto nga yasindiikirizibwa okubanga afayalinga kabineti ye yonna n'agiyiwa gwe mukwano gwange ali eyeekomera ku Yugi Updates TV. Yayiwa kabineti ye yonna nga pressure naye eva nga pressure eva mbeekalakaasi bano avaavaayo ne bayimirira ku nsonga nga bagamba Ruto ne kabineti ye balina okugenda. Kyawaliriza okubanga Ruto atunula mu kabineti ye n'alaba biki ebitagenda bulungi mu kabineti, n'alaba enkola y'abakozi bano abali mu kabineti ye, ne kimuwaliriza okufayalinga kabineti ye yonna esingira ddala. Era kyamuwaliriza okubanga kabineti agiyiwa. Kaakati kino kyawaliriza Ruto nga yakayiwa kabineti nga yakateekayo financial bills nga beekalakaasizza. Ruto yatwala omusango mu kkooti ng'ayagala Labour Court eno esobole okubanga ekkiriza okubanga eteekawo retirement mba government officials bonna ku myaka 60 bonna ba servant aba gavumenti okubanga ku myaka 60
baba bamaze okuba nga balekulira naye Labour Court yakigobye mendatole eno yagigobye ey'okubanga Ruto ayagala ku myaka 6 public servants babeere nga bawummula nga bafuna retirement okusinziira ku lipooti eri eya Justice Anna Ingibulini yategeezezza nti no Ruto directives ejja kusigala awo ng'eri hanging okutuusa nga emyezi 2 giyiseewo eyo ku luvannyuma lw'emyezi 2 ajja kuba akola final rule mu directive ye mbiragiro bye byeyabadde ayagala kooti Labour Court eyise ekitaasobose gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kooti yakamutemye n'emugamba nti tekisobokerako ddala gwe mukwano gwange ampuliriza yabadde ayagala Ruto okusinziira ku yabadde ayagala nti buli servant officers okusinziira ku mandatory yabadde ayagala kibeere nti ku myaka buli government office waweze emyaka 6 babeere nga bagenda ku retirement yakoze kino ekiragiro yabadde nga withdrawing financial bills zino kwegamba withdrawing financial bills zino kyamuwaliriza okuba nga ateekawo mendatole eyo n'agitwala mu Labour Court ekitaasobose era baagisuspendinze mbagamba muganda waffe kino ky'oyagala tekijja kukola noonyaayo ekirala kwegamba kyekirungi ekiri mu gavumenti singa ministries ezisinga kwegamba zeetengeredde nga ziri independent nga tezisalawo kusinziira ku gavumenti kati wano mu gavumenti ya Kaguta Labour Court singa yakiyisizza dda naye nga tekiyisanga yo wabula ng'ekiyisa okusinziira ku gavumenti n'omukulembeze ebiragiro byawadde eri munda oba okitegeera nti tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo wano mu ggwanga lyaffe Uganda tukyalina obuzibu bungi nnyo so tulina okwekemba ne twerwanako nga bannayuganda ne tusobola okulaba nga naffe tuggusa ensonga zino eggwanga lyaffe ne libaako yadde gwe mukwano gwange ampuliriza bajja tupuresingako ebintu bingi tuleme kuvaayo naye gye bijja mu maaso bijja kuba binyigiriza ffe n'abaana baffe nga bano abaabiteekawo bamaze okuvaawo gwe mukwano gwange ampuliriza so nkutegeeza tubeere nga twerwanako naffe tuveeyo ffenna wabaayo ensonga enyigiriza munnansi ng'Abannakenya woolaba bye baakoze oba okitegeera we tuba ffenna wamu nga tukwatidde wamu buli nsonga zisobola okugguka so muganda wange nkutegeeza n'oba osubscribinze ku channel eno obeerako ekyamaanyi ky'otaddewo kitegeeza bangi abagenda okuwuliza lino eddoboozi information nyingi egenda okuba nga ebuulizibwa bannayuganda egenda okuba nga ebateekako enkyukakyuka egenda okuba nga ebagaadinga ebadirectinga okubaako ne kibasobola okukola okusobola okwerwanako nga bo bannayuganda nga Bannakenya woolaba bye baakoze baavuddeyo ne balwanira wamu kale gwe mukwano gwange ojja kubeera wattima nnyo okuba nga tugenda kusubscribinga ku channel eno sobole okuba nga eddoboozi lino litwalibwa ddala mu maaso nabo bwe mulaba bali mu NRM abasupporting ekibiina kya NRM nabo si be bali obulungi ennyo walaba Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'abantu yavaayo nga amaze country tour ye West n'agamba nti nno nze mbadde mmanyi era n'abantu okusinza kye badde balowooza nti mu West nti abantu balina emirembe era bo bali yaddeko naye kyamwewuunyisizza okubanga nabo ate bwe bizibu ebiruma Uganda ne mu West yonna gyebiri kitegeeza Uganda yonna ensonga eziruma mu East eziri mu Central zonna zikosa ffenna naga buli muntu tulina okuvaayo netusobola okulwana kubanga nkitegedde ensonga z'amakubo za poor communication networks ensonga z'amalwaliro obutabaamu ddagala ensonga z'amasomero aga gavumenti okubanga tegalina shelters tegalinaako wadde ejigali n'agamba nti n'ensonga bannayuganda ffenna tukwatako so wetuba nga tulina ensonga gye tuvuddeyo ne tulwanako
tuveeyo ffenna tusobole ogikwatirako wamu tusobole okuvaayo okwerwanako gwe muganda wange ali eyampuliriza. Nkutegeeza gwe atannakuba ng'osubscribinga genda maaso obeere ng'osubscribinga ku eno channel, sharinga, likinga. Mikwano gyange abali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates. Abali Nairobi mukoze kyamaanyi nnyo, abali e Cattleman USA UK nammwe mukoze kyamaanyi, abali Saudi mbaagala bya nsusso, mbaagaliza weekend ennungi, sharinga, commentinga, subscribinga. Tuwerabira kintu kya kusubscribinga muganda wange. Jjukira nti no kikyoko ekisobola okunyweza amayengo ga channel eno nesobola okubuumingibwa bwe ddoboozi nesobola okutuuka ku abo betwagala lituukeko. Eddoboozi lyaffe lisobole okuwulikika, lisobole okugenda ewala ennyo. Naye nkutegeeza gwe mukwano gwange, vaayo weegatte ku banno babaayo nga balina ensonga gye balwanirako ng'olaba erina kyetwongerako ng'erasa eggwanga. Vaayo tulwanire wamu kubanga kimanyi tulina kukola bukuyege okusobola okuggusa ensonga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. N'onoobeereyo ng'oli bunaayiro oli mawanga wadduka mu ggwanga lyo, si kirungi kudduka bizibu byo. Omukwano gwange mubeereyo ne mwekweka nga nze tebinkwatako ndi eno. Muganda wange ewammwe ewaka weewuwo. So nkukubiriza vaayo nnyo ku nsonga zonna tubeere nga twekemba, tubeere nga tuzikwatira wamu tusobole okuba nga tulwanyisa effugabbi. Naffe gye bujjako mu maaso tomanye eggwanga lyaffe linaatereera ne liba nga litweyagaza. Buli muntu ne yeeyagalirako mu nsi ye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula gwe kyolina okukola kyokka kya kusubscribinga osobole okuba ng'owuliriza information ng'eno. Jjukira nti nno bino tubaamu n'ebyokuyiga bingi n'okubukkula obwongo n'okugaziya ku bwongo ku birowoozo byaffe. Omanyi omusajja asobola okubeerawo nga omutwe gwe yagunyiika mu mazzi nga guli omwo mwaguzanyira ng'ensonga tuziraba, naye n'obaako eddoboozi ly'owulira n'oga naye nno bulijjo nga twebase. Kale muganda wange nkutegeeza kubiriza banno basubscribingeko ku channel. Oyinza okuba tosobola kumatiza munno n'ebigambo by'abawulira ku mikutu egimu bisobola omuzuukusa n'agamba kumbe bulijjo batusiba katambaala mu maaso. Kati awo naawe ojja kuba okoze omulimu ogw'amaanyi. Oba okitegeera mukwano gwange? Kale kukubiriza era nga nsigala kugamba tova ku Yugi Updates TV.